Mu kiseera kino eddweda kyakimwa omutuuze ku kyalo Kireka mu ggombolola y'Ekitswamba Kasese omukono atambula agwaniridde oluvannyuma lw'enjovu okumutuusaako obulabe. Yabika ati kasura y'omuntu n'amayetenera nerya kabango kwa wakati kukuva ko mwatwika na yamanye tseka ebyabenye tseka bwana ali abapya mwerema mulia wabo kuwayika raka abo basanzonera hunga. Mu enjovu eno yali emugoba n'agwa wansi bwe yali egenda n'emulinnyo omukono. Kintu ngakiwa ekikuba ejana nyihonderera ati bwe mungu ali mu bukoni bwakyo nawe ndangahangana ngakiwa nabo ebyabenye ronda kumna ndambinero mo bwana ali balia kundi sindibuwa sindikoraki na muntu atokeresa obulari bwabari omuti. Ne Faizo Kule mulirwana wa Kyakimwa agamba yasanga enjovu mu nnimiro ye kyokka mu kuzikanga nga bulijjo yakoleza essigiri wabula mu kuzoona ekola emputto okukakkana ng'emulumbye. Yali ambika kunaro yamanyivu ntamera yamasuri ameno mu kitraka nanje munakamikisha munamnyendebe byamahwa yamarambya nakavu kwa kitraka yabiri yabihira mu kitraka nawo kamenaro hono namabi aho namalandrange kai ngaikasurange kanyinani naba namangana ya maende. Kyokka wadde wano bajjanjaba ekitongole ki Uganda World Health Authority bagamba tebafunanga kuliyirirwa. Omwogezi w'ekitongole ki UWA Bashir Hanji agambye nti ng'ekitongole bakola ekisoboka okulaba nga bamalawo okuwalangana wakati w'ebisolo n'abantu. Tulabirako mu kifo ekyo tulinamu bwe tuyita community scouts wano abantu abaziga bamanya nti ensolo zifulumyeko ne batutegeeza otuweereza ttiimu zaffe nezigenda ne ziyamba abantu kulaba nga tebafuna buzibu. Tulinawo project eya enjoki tuziteeka ku tukwata beehives tuziwa abantu nezigenda mu enjoki tubiteeka ku boundary park. So enjoki zino ziyambako nti ensolo ezisinga bwe zijja tezisobola kuyita mu njoki wabula zidda buzimabega. Agamba abakosebwa okubalirira kuluddewokko naye bakola ekisoboka okugonjoola ensonga. Tutuukiridde famire y'omugenzi ne twogera nabo era ne tuwaayo obuyambi mu mbeera ng'eno eriwo ey'okuziika ate ne tutuukira ne poliisi tulabe kiki ekiyinza okukolebwa naye nga kyanaku nnyo kyennyamiza ate nga tusaasira famire y'omugenzi. Abatuuze kati baagala ekitongole kizimbe olukomera oluliko amasannyalaze olunaatangira ensolo zino okubalumba. When you have your garden, you expect everything from the school fees, feeding the family, everything you expect it from that garden. And when that elephant comes and finishes off, it means all these things have stopped. Uganda Wildlife Authority is working together with government to put the electric wire. So the electric wire, when it is completed, the animals will not be crossing. Tubadde tutandise enteekateeka y'okuteekawo ssenyenge y'amasannyalaze era wenjogerera ebigambo bino nga tubadde tumaze okuteekamu ebikondo nga tusigazizza okuteekamu waya n'okuteekamu amasannyalaze. Mu mwaka guno gwokka mu bbanga eritannawera myezi 2 abantu 2 baluguzeemu obulamu ng'entabwe eva ku njovu.